Olwaleero tugenda kuba tutunuulira ebyafaayo ebiri ku nnaku z'omwezi 19 omwezi ogw'e11 oba guyita ogwa Museenene mu bulamu bwa Ssekabaka Mutesa owookubiri. Ssekabaka Edward Walugembe Luwangula Mutesa owookubiri oyinza okugamba nti alina ebyafaayo ebinyuvu era ebiwooma okuwulira singa oba obiwadde obudde. Olunaku olwaleero ngenda kukusunirako busunizi ku byafaayo ebiri mu nnaku z'omwezi zino 19 omwezi ogwa Museenene mu bulamu bwa Ssekabaka Mutesa owookubiri. Kantandike n'okunnyonnyola nti Edward Walugembe Luwangula Mutesa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Museenene mu mwaka 1924. Yazaalibwa Makindi awo eri omukyala Irene Drusilla Namaganda eyali Nnaabagereka eri Kabaka Daudi Chwa owookubiri. Kirwalwaddaaki Mutesa yajja akula ng'omwana omulala yenna, era ebbanga lyetooloola emyaka ne giyitawo, naye era ku nnaku z'omwezi ze zimu 19 omwezi ogwa Museenene mu mwaka 1942 Ssekabaka Mutesa yali aweza emyaka egy'obukulu 18. Yatikkirwa era n'atuuzibwa ku Nnamulondo nga Kabaka wa Buganda ow'omulundi ogwa 35. Ekyo nno nekyo kyafaayo. Yali aweza emyaka 18. Lwaweza emyaka 18 olw'okuba nti kitaawe Daudi Chwa yafanga Mutesa akyalina emyaka 15. Baamulinza okumutuuza ku Nnamulondo okutuusa nga awezezza emyaka 18. Nabwe kityo mu 1942 olunaku lwennyini lwaweza emyaka 18 zaali ennaku z'omwezi 19 Mutesa Walugembe Frederick lwatuuzibwa ku Nnamulondo wali e Buddo Naggalabe. Si kye kyafaayo kyokka nga bwe nkunnyonnyodde, era waddamu ne weetooloola emyaka emirala egiweera ddala 6 ku nnaku z'omwezi ze zimu 19 omwezi ogwa Museenene Ssekabaka Frederick Walugembe Mutesa yawasa n'abakyala Damali Catherine Nakawombe Kisosonkole wali ku Lutikko e Namirembe. Kugambye ogwo gwali mwaka 1948 nga wayise emyaka 6. Kitegeeza bw'aba yalina emyaka 18 yali amaze okuweza emyaka egy'obukulu 24. Bw'atyo n'ateekebwako empeta ku Lutikko e Lubaga ng'awasa n'abakyala Damali Catherine Nakawombe. Kugambye bw'owuliriza era n'osoma ku byafaayo bya Ssekabaka Mutesa osigala otenda butenzi, kubanga bikugirayo ekifaananyi eky'omuntu eyali ow'enjawulo. Bino byenkujjiddeyo bya nnaku za mwezi 19. Naye weewuunye, Ssekabaka Mutesa alina ebyafaayo ebirala ebimweyolekerako mu mwezi guno gwennyini ogwa Museenene oba ogw'e11. Bino nno tulibiraba olulala, naye kambikusunireko katono. Obadde okimanyi nti Ssekabaka Mutesa owookubiri baamuwaŋŋangusa mu mwezi gwa 11? Obadde okimanyi nti Mutesa owookubiri asooka okutuuzibwa ku Nnamulondo nga kitaawe yakafa era gwali mwezi gwa Museenene? Si kyekyokka, Ssekabaka Mutesa embaga y'obulamu bwe esembayo Omuganda nga bw'agiyita, kyenja okunnyonnyola nti kwe kufa. Ssekabaka Mutesa yakisa omukono mu mwezi guno gwennyini ogwa Museenene. Kugambye ebyo tubiraba olundi. Kukubiriza genda maaso n'otugoberera ku mukutu guno, ogenda kuba ofuna ebyenjawulo. Nyiga akade ku buli kyonna ekinaaba kiteekeddwayo ku mukutu
ojja kuba okifuna. Tubadde tutunuulidde byafaayo ku nnaku z'omwezi 19 mu bulamu bwa Ssekabaka Mutesa. Bingi bikyajja, fuba okulaba nti weekuumirako awangaale ayisa abasajja kabaka wa Buganda.